abalungi be basinga obungi ababi. Abawuliza baffe abalungi aba Impact Radio ate wamu nabatulaba ku Dream TV awamu ne BTV tsanse nate okubanga ate tuli emabega w'entimbe zammwe. Amanya n'eddoboozi yenze Aida Nakuya Mpalanyi wa mukyala Mpalanyi mami Efi teacher Aida ate ombaka wa Gomba omukyala addako ku tiketi ya National Unity Platform. Mu studio lwaleero era ndimu ne mukama wange mukulu. Nanyi tukoze tutya okukoma ku mululu ogweyolekedde oba ogubutikidde ebyobufuzi by'eggwanga Uganda ogwolesebwa nga tulaba abantu ab'emyaka 8 ab'emyaka 7 nga baganya okugamba bannange nyinayo ono gwengulumize asobola okuteeka omululu n'omulugube ebintu bibiri byanjawulo mu luzungu greed ne gluttony bintu bibiri byanjawulo. Abantu okuba n'omululu greed gwe mululu, yes, gluttony gwe mulugube. Njiza oluzungu mukulu wanji njiza oluzungu omululu ogwo guba mulungi kubanga omululu guyinza okuleeta omuntu okukola ennyo. Owulidde gulina ebisaanyizo guyinza okuleeta ekirungi n'ekibi. Omululu omuntu aba alaba ennyama naye tafaayo amalusu tegamukola ki? Tegamuyiikayiika. Ow'omulugube abagalaba nga n'amalusu gayiika nga n'ennyama basaasala nsale. Ngambisi. N'alaba nti ayagala iki? Atuulira nkoko etambula n'alaba ow'omulugube n'amalusu gayinza omuyiika nga alaba enkoko etambula. Tindigirya ddi. Nti yeekola kyabwe. Owulidde? Ye w'omulugube osabanga nnyo Katonda akulekere positive mululu ogudde okukozesa ennyo. Owulidde? Omululu gw'okwagala kino oba kiki okukola ennyo okole ki weeyimirizeewo mu ngeri ennungi. Ogwo mululu oluusi guba mulungi oluusi guba naye omulugube gwo ate ekyo kyo kirala nnyo kive. Egamba oba oyononekedde ddala. Kakati bano abasajja bo boyogerako balina mulugube si mululu. Owulidde? Tebalina mulugube. Alengera ente bw'ati n'aga nti tugirya ddi eyo. Alaba ekisambi ky'ente n'alabira ddala nga kiri mu ssowaani. Lwaki ogamba kya nte kya mukazi? Kyogerere ddala. Alaba ekisambi ky'omukazi n'aga nti nfudde. N'ogwo nagwo mulugube. Mulugube omulala omululu ku bakazi ne bw'omulaba nga ekisambi tofaayo. Owulidde? Naye ow'omulugube ayinza n'okushituka n'anyumiza kuba nti temulaba omwana wali. N'abalengeza nti balete kiki kiri tukole tutya. Ne mu nsonga eyo nga bangi abalina omulugube. Simanyi. Naye nze nkwawuliddemu enjawulo y'omululu n'omulugube. Tukoze tutya mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okukendeeza oba okukomya omululu ogwo n'omulugube ebibutikidde nga bitta n'omulembe mulamba emirembe giringa ng'ebiri egifa ng'ate ekigitta kati ng'omulembe gw'abajjenzi tewali kigusse nga kye bayita order from above. Olowooza oli gundi talina order from above? Moses ali. Anti kyenkugamba nti eyo order from above yeremezaawo abantu abafaanako bwe batyo okutta omulembe omulala. Yes, era nenkugamba nti mu politics wammwe gwe siriimu nnyo nti ekimu ku bigendererwa by'ekibiina ekiri political ekisinga obuku kwekuumira mu buyinza. Okwekumira mu buyinza. Oba okwegana Ife mukulu kweno debate nze nga Aida Nakuya sifaayo oba NRM ewangudde constituency eyo naye issue wano eri major ya ani personality ki NRM gwereese mukulu njagala tubeere naawe ombuulire Uganda esobola okutuma
General Moses ali mu parliament ya Burkina Faso na delivering isobula etya ebibuuzo byo bibiri nti Uganda esobola okutuma Moses ali mu parliament ya Burkina Faso Uganda esobola na delivering bayinza n'okutuma Buchaman oyagala bakutuma Buchaman kati oli mutuufu mwe ensonga oyogera bw'otyo nti bayinza okutuma Buchaman oli mutuufu Uganda eno ne Moses ali bamutuma Uganda si ye mutuma naye omukulembeze wa Uganda aliko kati mu kavuyo ke tulimu mmwe ke mulimu Moses ali bamutuma n'agenda sefu naye eggwanga lisigala mu kwewuunya Abannayuganda basigala beewuunya era lino eggwanga gwoba tobadde ewuunyo tukulidde mu byewuunyo oba okyali wano nga Obote oba okyali awo nga Amini kyewuunyo ki ekyaliwo mu mulembe gw'Obote kyotayinza kwerabira ekintu kyenzijukira ku Obote kiri ekigambo eki kimu kyokka kye yagamba nti a good Muganda is a dead one ate Amini si mujjukirako kino ate bive nako kubanga Amini twalebuukana nnyo ne Amini mu nsonga nti nze nagenda na Amini mu Lake Victoria kuwanga nze nyimba awulidde so ate tuba tuli awo luli tuba tuli awo muwanga tuba tuli awo byonna byewuunyo tuba tuli awo kabaka waffe akomyewo nga ne twewuunya kuba twali tetumanyi nti atisobola okudda kwega tukulidde muki muwangalidde nakulira mu byewuunyo enkyo ojja kuwulira nti advisor wa president ye Mukaku naye ekyo si kyewuunyo mukulu Mukaku nno si lwakubanga embeera y'ebyobufuzi mpa example okay tekyewuunyo kale kanneewe kunzi mu gavumenti mwe tulimu bayinza okusirola nange ne banfuula advisor gwe mukulu obwongo bwo osobola n'okutuula mu gavumenti yaffe n'ofiitingamu mu lolo y'obwa advisor nze Katonda yampa ekirabo kyange ekimanyi era kyendiko nga kiriwa kuba kyali mmanja kiriwa theater kati ate kikyawukana nnyo kitya n'ekya Bobby talent Bobby ayinza okuba nga yatandika na talent ate kakati ng'ayingidde kiri kyekimuyingizza muno naye situmanya gye kyava kubanga ayinza okuba nga yayitirayo obuyitise Katonda yamuyitisaayo obuyise eyo mu ghetto naye ng'amutegeka okubeera president okitegeera so nti oyinza okwesanga nga kiriyo ky'okuyimba kyonna yali atrain Katonda amutendeka butendesi tikakati gende nkuyambyeko ennyimba z'abantu bazaagala kakati yingira naye tewali kye tujja kukola mukulu naawe okyogedde era nakati nja kyogera tetulina buzibu bwonna na Moses ali kutuula wali nawo amagezi kale abantu ab'emyaka egyo ng'ani awaani amagezi kankyogere bwentyo ng'ani awaani amagezi ng'awako ba Gen Z Moses ali abagambi ki kati nze wentuula n'ejjajja wange tasobola kumpabula ti mwana wange nno wano okoze bw'oti kola bw'oti n'empuliriza naye wabaawo jjajja nga takyasobola na kwogera bulungi nga buŋŋambi kati wabanga oyo jjajja nga takyasobola kwogera bulungi wabanga oyo jjajja gwe batwala okukiikirira abantu awo wenkoma okutegeera Uganda n'obukulembeze bw'erina kati ojja kukoma nnyo ku bintu ebibeera mu Uganda wano linda ate kaakati enkyukakyuka mu 2026 singa ebeerawo olabe enziina kasasiro ebigenda okuva wansi wetuli oba wetubadde 2026 ojja kulaba enziina z'abantu n'olw'ensonga eyo ku ssaawa eno tetulina kye tusobola kukola kukyusa politics waffe sikiraba tusobola okuvaayo ne twogera tekiriiwo okugyako ng'olina something very different ng'olina theme ndala nnyo ekigendererwa kirala nnyo byoyogera birala nnyo nga olina okuzzaayo okutereeza eggwanga lino abazungu lye baagatta kati twakyogerako baluli nti okwegatta kwaffe tulina okutuuka ekiseera nga ffena twogera olulimi olulimi lumu ekyo nakyo kikyatulemye okusalawo nga Africa
naye abamu basuggestinga ki Swahili. Simanyi bawarabu engulu eri kye banaaba bakola ki bayogedde okwegatta kwa South Equatorial Region kuyinza okuleeta okwawukana kwa Africa n'okusinga bwe tuli kati. Nkusiba abawarabu tebagenda kukkiriza kwegatta na Africa. Wakiri baligenda kwegattawa n'abawarabu bannaabo. Kubona kati abamu era tebakkiriza nti Africa. Tunisia abali waggulu abo bo beebalira mu kiti kirala. After that bwe tuyita mu Simanyi Kalahari desert ne tujje mu Equatorial whatever. Simanyi okwegatta kirooto. Yes, but olina okumanya nti ndirudda wa towards my kirooto. Buli woyogera ku kwegatta omulonzi aba yeebuuza oba ategeeza biki ebyo. Kiki kye tufuna mu kwegatta? Kiki kye tufuna mu kwegatta okwo? Common language, so communication ebeera easy. Common market, so omuntu asobola okutunda ebintu ekibuuzo ekyo. Kye tufunamu mu kwegatta is to follow the capitalistic theory. Ate mbanga nze sigikkiririza. Ate nenkuga nti capitalism yo nakuga efugwa mululu. Asinga amaanyi yakola ki? Yalya. Bw'oba mujega nendete ekintu nga kigula nusu 2 n'enkiguza 6. Gwaba amanyi naye kasita gwokkiriza n'ozitwala. Yes, capitalism yetu failings. Wano mu Africa capitalism failings okukola. Bw'ogamba nti tufunamu ki mu kwegatta baagala twegatterwa economic ne mukulu gundi okwegatta market tugaziye market yaffe mukulu era olwalero ebintu ebimu biba bizibu. Toyinza kukwata General Moses Ali ow'emyaka 86 n'omutwala ku Ibrahim Traore ow'emyaka 34 beegatte. Kiba kirooto kya ntiisa eri omukulembeze wa Burkina Faso. Naye ate omukulembeze wa Burkina Faso ayinza okuba nga mugezi ekimala nakonteininga oyo omusajja. Nze gambye ebyo byaba Moses Ali Parliament nate oba owulira bannange nti bamemba babawa ne miliyoni 5 okukola kino okukyusa simanyi constitution. Ebyo byonna kati NRM teyinza kufiirwa siiti yaayo. It is about seats now. Do you mean that Moses Ali is the only person in that constituency that can win it? With the goodwill. With the NRM ticket? Given goodwill. Amweri waggulu. Moses alina goodwill nene. Waggulu wa? Java mu Arua. Tomanyi Java. Ava mu Arua. Bamwagala okufa obufi. Kakati Museveni akola kyamugobe. Bafiirwe siiti ndala. Wakiri bateekawo n'omulala era n'omulala. Mukulu. Neekamuli. Kyoyagala okuŋŋamba nti Aunt Becky y'omukyala yekka asobola okuvaayo okwesimba ku kya Women MP kamwe. Aunt Becky. Yaani oyo? Honorable Alitwala Kadaga Rebecca. Bamuyita Becky. Aunt Becky. Bwe mumuyita? Kugamba. Kibuuzo nti ki? Kyogamba nti yekka yasobola yalina goodwill nti yasobola okuvaayo yeesimbewo. Disprove her. Mu disproving. Nti si gwe wekka osobola. Ne Moses Ali kakati abali mu bibiina ebirala DP na biki bamutege bamusindikira omuntu to prove that nti omusajja 86 tateekwa kuddawa mu parliament. Mumugyeeyo bamugyeeyo abamuteekayo naye bwe baba tebamugyeeyo awo olutalo lwoba olwana luba temuli makulu. Museveni yagamba olumu edda nti bano baŋŋamba nti bwe mbawa kabaka waabwe bafa. Bano baŋŋamba nti bwe sibawa kabaka waabwe bafa. Kati nkole ntya okuwonya bombi? Abanyankole. Olidde bo bagamba ffe totuwa kabaka. Mbwe simanyi yabafujjanga mu ngalo.
Otekawo engalo ne bakufuja ata otuula ku mafumu kwegamba bakabaka ndooza yali muzibu oba baali bazibu okitegedde kaakati ate ekyo kinsisizza nange owulidde mumugjeeyo tukanzeeyo ku kiri kye tubaddeko owulidde tujja okwetooloola n'ebintu bino bwe tuti pakalala komekereza engera tetufunyeemu tosobola kufunamu ekintu ky'abakulembeze bano mukulu naye tulina n'abantu mu government offices nga tebasobola yadde cooperatinga computer ng'amaaso gaabwe ganyimba aladda n'okulaba tegakyalaba abantu kyekibakubya pressure abantu kyekibassa abantu n'olabira ddala abantu batuuse n'okugenda mu malogo lwakubanga tebaagala fulumazi office zino lwaki tutuuka ku mbeera bwetyo kyekireetera eggwanga lino okuba mu mbeera bwetyo ye abange tewaliiwo any plan si be bataagala kuva mu office baliyo lwa strategies fe abantu ababulijjo ze tutasobola kulaba mangu omuntu owa bulijjo yaliwa mukulu omuntu owa bulijjo mu definition eyange mu luzungu kyandabira middle class which we don't have here. Middle class kyandibadde omuntu owaki omuntu owa bulijjo yeah. Middle class kitegeeza nti abantu bali educated enough okusalawo whose ideology is better than the other. Kyogamba kagendererere okukumira abantu mu kusoma okw'ekiboggwe okubanga babeere nga batuuka level nga bakuze naye nga tebasobola kwesayirawo. Ekirondesa bano be twagambye nga muwadde ekitole kya sabbuuni butasoma. Kaakati awo n'olaba nti kiki ky'osooka kumusomesa oba kumugamba nti tugende tujjaali kuki ali alina kinana mukagali mu kimpaliamenti n'ekirala bali bwe baba tebamwagala gyava bamugjeyo ekyo tekikwatayo si constituency omuntu mu constituency bw'aba alonze abantu bwe baba balonze abantu gwe baagala ate gwe oyingiriramu owekawe buvunaanyizibwa bwange ng'omukyala era munnayuganda okuyingira mu any civic space gye mba ngenzeemu n'ensomesa abantu nembalaga obuvo n'obuddo obw'ensonga nembalaga nti omuntu ow'emyaka 86 politics. What do you teach? Politics? Let it be politics and anything. Let it be civic civic education. I'm trying to put out the civic education as a leader. Kakati gwe lwaki toli mu electoral commission? Siri mu electoral commission kubanga sikiwa nti president w'eggwanga Uganda asobola n'okukirowoozaako n'embeera mu electoral commission. Lwaki kubanga amanyi ndi w'amazima na bwenkanya sisobola kukola mivuyo gye bakola. Ate kubanga it's the mandate of the electoral commission okola n'emirimu gy'enkola. Nze tonsiba nduliriza sebo gwogamba mbu kiki tasobola ki tolabanga weerimbye nti ki weesimbyewo ng'omukyandika tebikwatako ebya constituency ya Arua. Anti kyenkugamba nti gw'oyinza okugamba tebinkwatako naye nze buvunaanyizibwa bwange okubeera mu political space yonna oba civic space yonna n'ensomesa abantu nti waliwo n'abaaluwa nga balaba Dream TV era nga bagenda kwebuuza naye omuntu ono kyayogeddemu onconfusinga mu katono osomesa oba oyagala kuyingira politics byonna ogenda kusomesa politics. Already what we are talking about tusomesa politics. Kino kyetwogera wano waliwo omuntu gwe tusomesa eyo atulaba. Naye omanyi era kati kyabyabufuzi simanyi tuyinza okutegeeragana mu ngeri ndala nnyo ndowooza kankubulire waliwo okwogera obwogezi right netunyumya batulibi ekibuuzo kyosembeyo okubuuza nti waliwo ekkubo nze kyempita escape ki route window ya wetuyinza okutolokera naye nkugamba nti nedda teririiwo growth yejjo tulamula and growth takes time. Naye nkuwa example ya America bali emyaka 25 Uganda nga independent country tuli emyaka 6
Holiday according to the democracy. Because democracy arrived here in over 18 za abazungu nga bakoze eki ngabaze. So nenkugamba time tujja kiwa tutya eyo ye planning y'omuntu ayagala okwesimbawo. Abantu bano 20% baagala okula, baagala education, baagala skills, baagala kino. Tisooka naki nja kuleeta kino. Gwenga gonno goyogera wa DP oba wa NUP oba wa whatever. Tujja kusooka na kino kya 2023. Waliwo abo aba strategizing a future mu DP ne bagamba nti twetaaga okubanga by plan yaffe ejja kuba nti bwe tuva wano by 2050 tujja kuba okuteeka okubanga tumaze okukola kino na kiri. Naye tewali abyogera ebyo. Okujjako okwogera omusajja kakati ali alakomawo atya mu parliament, omusajja agaaniddeko. Yes, agaaniddeko, agaaniddeko. Kakati awo okola ki? Okujjako okumala energy, ogenda okulwalira obwere. Omuntu omulaba akola ebintu ebitagasa, gwate oyombera ebitagasa byakola. Ate bw'omanya nti ebyo ebitagasa byakola tolina way out of it ng'ogumiikiriza paka. Wakati wano tulina kuguma bugumi. Omuntu olaba nti omuntu okujja mu parliament kinana muka. Of course nange nkiraba tekirina makulu. Sinagambako nti nkyagala. Naye nze kyeggamba trap gye tulimu. Temuyinza kuyombera mu ndeku ya nsenene nga muli nsenene muli munda. Ne mutandika okuga nti kale olaba bano manje okitegeera. Oli alina endeku yagikutte bw'ati agenda kakuzirya. Neziri muli munda zigamba nti batukutte mumenye kale twabagambe tetwandibuusa olwaleero. Ye lwaki tetwabuuka jjo? Mpozi bali munde kubona kusigiri bakulidde. Owulidde? Tuddeeyo ne tunyumya ne twogera kino kiri naye kikiddala kitwagala okukomekerezebwa. Advice ki gyowa generation yange abaana bali mu makkati okuva ku myaka 4 paka myaka 18. Bintu bingi mpulira ekibuuzo ekira buli muntu akibuuza, abalala ne bagamba nti weebereremu oba kanoonye kalonde kakuume protest vote. Amagezi gange oyagalanga we kwekyo. Oyagalanga we ku kalonde kakuume kiki. Nange nkirese nga magezi. Nti ne waliwo n'agambye kanoonye kalonde kakuume. Ngambye nti mpe abavubuka abatwala bakabba kabanje. Kati gonga nti mpema. Kati naawe njagala nedda gwe nsaba amagezi go amanga gwe nnyo gwe abadde ayogera simanyi mazima na bwenkanya. Kati kusaawe kino kirimu amazima n'obwenkanya. Ekikozesa transfer kuva wali kudda wano butaba na mazima na bwenkanya. Okay. Akati nza advice jempa abaana generation ento bajje ku buli kintu amagezi gonna ne mistake zonna abakulu ze bakoze babitekewa mabbali not necessarily babise wansi. Then ekyokubiri baagala ki okukolebwa. Okumanya kye baagala kikolebwe. Yes. Kakati ani simanyi waliyo youth good leader wabavubuka mu parliament. Yes, there are 6 youth members of parliament. Balina future ya mmwe ku lupapula. Abalabi baffe abalungi katubasiibulire wano. Balina future ya mmwe ku lupapula. Mweraba mwebale okwekumira ku mpewo za Dream TV, BTV, awamu ne Impact Radio. Kyekibuuzo kyogenda mu kinene.